Ya Trophy wallahi chali waffe nnyo nno nga bw'okiwulira nnyo nno nga bw'okiwulira. Oyo gw'olaba yali alidinga security ya president wano e Dubai ennaku nnya. Amawulire ga Jala Trophy gakyagenda mu maaso okutwedinga okwetooloola era nga wenjogera ku Jala Trophy ndowooza omutegera bulungi munnange omu munnange ate ku bakanyama abakyasinze okuba abakabi munnange okwetooloola esayidi eno mu Uganda era nga Jala Trophy nno kyali munnange ateewa Eddie Mutwe era abantu bakyagenda mu maaso munnange ate okwogera obwama ku mwana mulenzi ono munnange wali era nga bulaba akatambi ako yaliko wali munnange ate ku kitebe ekya NUP eky'omukulu munnange ate Bobi Wine era nga byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo kw'ossa ate ne Dr. Jose Chameleone munnange engeri gy'akolamu ennyimba ze abadde leero mu studio esayidi eno ng'ali mu kkuba munnange ate wali zimmeeto ezakabi wali munnange ate ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba kati kansuke nkutegeezeko munnange n'obubaka obuli mu getting viral by the way okwetooloola esayidi eno era nga amawulire ga Jala Trophy munnange twalabyeko ku wali akatambi akabadde ka trading ennyo omwana mulenzi ono Jala Trophy we yabadde nga alina munnange ate gwe yabadde akuuma ku mmotoka ebeerudda munnange ate olwa NRM esayidi eyo munnange bibadde biri mu kutambula awo akatambi munnange kakati nno ali mu kwogeza abamu obwama gaayo ono era ku sayidi emu munnange yaliko munnange wali omu ku ba top security omukulu Bobi Wine bwe yali munnange ate e Dubai era nga ye yagikulembera security eyo eyakuuma munnange ate omukulu munnange ate Bobi Wine e Dubai naye nno akatambi kano nno kabadde kakyagenda mu maaso munnange ate okutredinga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jala Trophy gana amawulire gali so disappointing. Ngezezzaako kunonya ku simu gye mmanyi wali okwesa Dubai nga wagivaako dda ate nga gy'olina Uganda sigirina. Bwe ndabye eggulire lino vidiyo eno ng'etambula. Jala Trophy wallahi kyali waffe nnyo nno nga bw'okiwulira nnyo nno nga bw'okiwulira. Oyo gw'olaba yali alidinga security ya president wano e Dubai ennaku nnya president ze yamala wano nga bwe tukwasaganya okuprotectinga president waffe. Oyo gw'olaba kyaliwa Eddie Mutwe nnyo eyakaaba ne ku maziga nga bakutte Eddie Mutwe olw'ebyo ebyatuka ku Eddie Mutwe n'alaba nga mutuufu bya nnaku nnyo ne kinneewunyisizza nnyo. Mpozi ng'ovudde eno tugamba nti si kituufu yabadde AI nenga kinneewunyisizza nnyo igwe yali aprotektinzeko ku pulezidenti waffe ate okulaba olwaliro nga gwe okuuma abatemu aba NRM nga gwe okuuma abatemu abatuusa ku abawamba Eddie Mutwe ne bamutuusaako buli kikolobero kyonna ebyatuuka n'okuka by'amaziga. Wallahi nasooka ne nkulaba mu gundi mu jimu za hamu nenyamira ngamba naye omusajja ono ku jimu zonna eziri e Kampala n'agenda mweno jimu ya hamu jimu ya hamu ekisaawe ekimanyikiddwa nti kya Muhoozi gy'agenza okukola training biki ebinaddira okuva mu kino bye tuzizeemu okulaba nga tukulaba oli mu protecting abatemu ba NRM ssebo. Ekibi ekiri kuba n'abatemu nti bakuwa obusente ne bakukozesa nga nabo bakimanyi nti bakukozesa nsobi era ne bamala ne bakwata video oba ne bakuba ekifaananyi bennyini ne bakipostinga okulaga nti kyewakoze yabadde ensobi sente zaabwe tolya za bwereere. Jala Trophy obanga ddala gwe wakoze kino nga gwe obadde oddukira ku mmotoka y'akasajja akatemu aka NRM. Allahu akbar kabira. Wallahi toswazizza struggle yokka wabula oswazizza n'eddiini y'Obusiraamu. Oswazizza n'eddiini y'Obusiraamu sikulimba gwe omusajja omusiraamu atanywera ku kigambo kyo olwayo n'okuuma pulezidenti wa NUP ate nkya n'oprotecting abatemu ba NRM nga gwe bodegaadi w'abatemu ba NRM basigazza kusindika nayo kugenda kutemula baki basigazza okukozesa bw'oba osobola obba protecting bw'oba osobola okubeera bodegaadi waabwe bw'oba osobola okuddukira ku mmotoka zaabwe nga gwe oba protecting obutatuusibwako obuzibu kitegeeza nti basigadde nakutuma kugenda kutemula ogenda otemule.
ganda wange Allah akusasire basi yegwe vaayo clarifying mu bwangu obwo. Era nga ku sayidi yemu kyekinzeko ko ne ku mukulu munanga ate Bobi Wine leero abaddeyo ko wali ku kitebe kya NUP abaddeyo ko nga ali mu kwogerako ko munanga ate n'abantu be esayidi eyo. By the way ebibaddeyo bimu nno ku byentaddeko ku YouTube channel osobola okukebera video mbadde nga nayitaddeyo dda esayidi eyo. Kakati nno bw'atyo nno abadde nno ng'ali mu kutuukaawo ku kitebe wali ekya NUP. Bw'atyo leero bw'abadde ayambadde omukulu munanga ate Bobi Wine bw'atyo bw'abadde alabiseeko esayidi eyo. Kakati nno katugende mu maaso wali Chameleone muganda wange bulijjo twebuuza ne tugamba nti nno Chameleone nnyimba zino bulijjo zaakuba ani munnange amukwatiramu ekintu naye ssebo Chameleone naye era nga by the way bwe twogera munnange ate ku bantu abali talented Chameleone muganda wange tasobola kubulayo. Chameleone nabagamba nzize nga nkola research ku mwana mulenzi ono nti tewali kyatasobola kukola muganda wange okuba ennyimba zo asobola okuba oluyimba awo nga bw'olaba abadde mu studio awo okuyimba muganda wange biralamu ye mmenye kindeke ki bingi nnyo n'okuzannya firimu nako azanya wali wona ate mwatu nenyuma okamalako obumazi ye mwana mulenzi munanga ate Chameleone bye bimu nno munanga ate lwaki mwana mulenzi ono ali talented eside eno. Kakati nno leero abadde mu studio wali ng'ali mu kubaawo zimmento zaawo muganda wange kibadde kirala nnyo era nga boogezako okulaba akatambi ako. Guys, you can see how champion Jose Chameleone create his music. So go tunule awo yabadde ateekamu okitegeera awo ng'ali mu kuteekamu zivasi awo n'atandika okwekubira engoma. Yeah, that was nice. Guys, you can see how champion Jose Chameleone create his music. So go tunule awo yabadde ateekamu okitegeera awo ng'ali mu kuteekamu zivasi awo n'atandika okwekubira engoma. Yeah, that was nice. Bwe kityo nno munnanga ate bwe kitambudde ne ku mukulu munnanga ate Dr. Jose Chameleone era nga bwent bwe mukyekinzeko ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo nno kakasa nti nno video ogimpeera like kosate ne kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.